Yes, Radio TV kwoli webale kubanga okyagoberera gwe akyatambula naffe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naawe atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okukusaba kkirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga ate ensonga yonna ku mukutu ogwa Radio TV naawe ate tubeere nga tetukuleka mabega nga tutambula ffenna kakati wulira waliwo amawulire oba olukwe lwenyinza okugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibanga aluguddemu olukwe luno ebigambo bino bizzenga byogerwa abamu ku basibe ab'ekibiina ekya National Unity Platform bali abakulemberwa Olivia Lutaya abaliko Yasini Machete kuliko abantu bangi nnyo benyinza okubanga nkugamba era ebintu bino tuzze tubikugamba n'abantu bano amanya tuzze tugakusomera gwe abadde atambula naffe ebbanga lyonna ku mukutu guno ogwa Red Zone TV kati abantu bano bambi mu makomera gye bali waliwo amawulire agavaayo nga gagamba era Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook ensonga eno n'agiwandiika n'agiteekayo ng'amawulire gano gagamba oba tugambe agudde mu lukwe nti waliwo diiru ezigenda maaso n'okubanga ziweebwa abaana bano abali mu makomera babeere nga bapondooka bajje singa baba bateereddwa bajje babeere nga balumiriza kyekyamazima ebintu bye twalimu si bituufu emisango gye batuvunaana gyaliwo gibaddewo era kati tukkiriza emisango twagiza twagala tusonyiibwe jjukira abaana bano mu makomera gye babadde bataddewo embeera ey'amaanyi ennyo nga tebakkiriza bintu byonna bibaweebwa era njagala okutegeeza amawulire genyinza okubanga gennina ku nsonga ezo abaana bakyagaanye okubanga baweebwa era okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti abamu basobodde n'okukola olukujjukujju ne batuukirira abakulu mu kibiina kya NUP ne babategeeza nti mumanyi eno bali mu tugamba ensonga ABC kakati ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook ensonga eno n'agibategeeza wabula nga sinaba kubanga nkutwala mu bigambo byawandiise bino bigenza okujja nga waliwo ky'oyinza okuyita conspiracies ezizze oluvannyuma lw'ekifaananyi ekyo kyewalabye yapositinze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ogwa Facebook message eyo etadde abantu bangi ku bonkenke Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ku mmeeza kwatudde kuliko akatabo akamanyiddwa nga The Betrayal okulyamu olukwe oba nfuna bulungi nnyo ku mmeeza nga kuliko akatabo The Betrayal okulyamu olukwe njagala tugende empola nyina kyenjagala okubanga nkunnyonnyola ate obeere ng'otegeera bulungi nnyo ensonga gye njagala okubanga nkuleetera njagala okutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu lwadde lunaku lwajjo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'omukutu wamu ogwa Facebook n'ateekayo posti eyo posti yaleese ebizibu bingi nnyo n'ebigambo bingi T-shirt eyo gyolaba ebbali abaana batandikiddewo okubeera nga bazikozesa nga bazigula yagenze ku mukutu gwe wansi ku katabo kuliko The Betrayal okulyamu olukwe nga kuliko ekikopo kya caayi kuliko walina akasowaani kaliko ebinyeebwa nga T-shirt gyayambadde eriko ekigambo temubongoota then n'ateekako caption peaceful but not at peace munzivuunula ennyangu eraganga entegeera ennyangu gye nyinza okuba nga nkugamba nti ndi wa ddembe naye siri mirembe oba engeri yonna gwe gy'oyinza okuba nga okategeera wabula akatabo akali wansi ate nga nako bw'okakonekitinga ku byawandiise bw'oba osobola okurizoningako oba okulowoozaako ennyo okugenda mu maaso okusukkako awo kayinza okuleetera ebirowoozo bingi nnyo abaana ne batandikirawo okugula zi T-shirt eziriko ekigambo temubongoota era batandikiddewo okubeera nga bazambala waliwo message eyinza okuba nga erimu ekyo wabula si ensonga enkulu endeese newankubadde nga nako njagadde nkakuwe Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ku makya agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo posti eyo gy'olaba bigambo bibadde bingi nnyo nga buli mu luzungu oluli olw'ekika ekyawaggulu lwendowooza nti tujja dusomaasomamu mpolampola bye tusobola okutegeeramu tubikutegeeze yagambye some of our comrades who were abducted and severely tortured during the last elections have been approached with promises of money and other favors so that they are paraded at Kololo and claim that they were abducted by NUP or that they were lying about their stories like they have done in the past. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti abamu ku bannaffe abaawambibwa we twali tugenda mu kalulu banga tuli mu kalulu aka 221 abangi kwaba baawambibwa
nga twogerera bali mu makomera nga kuliko Basanya, Olivia Lutaya n'abantu abalala. Eyo mu makomera gye bali njagala bategeeza bannayuganda nti batandise okuba nga babatuukirira nga babasuubiza ebisuubizo ebitali bimu, nga mu bino mulimu ssente, nga mulimu ne benefits endala, nga baagala babakkirizise nti ebintu bye twakola oba abantu abaatuwamba si gavumenti wabula NUP be baatuwamba era ne batutocalinga be baatukola bino. Bw'obanga osobola okujjukira sitole ya Eric Mwesigwa gwe bayokya paasi n'avaayo n'ategeeza nti NUP be bamuwambira be bamwokya paasi. Kati na bano okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kirabika kye baagala okubeera nga babakola, babaleete ekkololo oluvannyuma lw'okubakkirizisa bino, babaleete ekkololo babaparedinge mu kisaawe ekkololo, bategeeze ensi nti bannange gavumenti tewambanga ku bantu, abantu bonna abawambibwa kibiina kya NUP kyekibadde kibawamba. Kakati bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu bimu ku ebyo byaguddemu byenjagadde okuba nga nkutegeeza byatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook. Nayongerezako ng'agamba thankfully some of those who were approached and rejected these evil offers have reached out to us. Nti ekyomukisa omulungi bangi ku bano be batuukiridde, bangi ku bano badde baleetera ziddiiru abasinga obungi bagaanye era basobodde okutetenkanya engeri yonna gye batutegeeza amawulire gano nti bannange muli eyo naye balina ddiiru ze bali mu kututeera ku mmeeza. Wano ng'agamba n'ayongerako ng'agamba while the regime makes a fool of itself celebrating 40 years of bringing pain and misery upon our people, they even want to mock them by engaging them in these tired stunts. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti gavumenti eno mu kwerimba okw'ekika ekyawaggulu n'okukola ebyambyone wakati nga bagenda okucelebratinga emyaka kumpi 4 egy'okubeera nti baleese obulumi, baleese ekizikiza mu bulamu bw'Abannayuganda, wabula bakyayagala okwongera okukola ebyekisiru oba okwongera okukola obubaddi obw'ekisiru ku Bannayuganda nga baagala obbaleeta babakozese obuzannyo bwabwe obuyinza okuba nga bwaggwako. Then there is another category of people who have been approached by regime operatives and some of our detractors and promised money and asked to put on NUP people power attires and pretend to physically attack those detractors in the hope that they will get some sympathy and project themselves as very relevant. Kati wano nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti waliwo ne kategori y'abantu abamu abali mu kubanga babambaza baagala okubambaza uniform ez'ekibiina kya NUP, zibereti, zikombati ne t-shirt, bagende nga balumba abantu abamanyiddwa obulungi ennyo nti bakoona oba kati balabe bafuuse balabe ab'ekibiina kya NUP. Nti waliwo abantu abamu bannabyabufuzi nga bano batandise okuba nga basojja kibiina kya NUP kati nti bano balina akabadi ke baagala okuba nga bakola bafuneyo abantu baabwe babagulire ebimu ku byambalo by'ekibiina kya NUP, then bagende babeetege babakube wabeewo olutalo olubaawo lwonna, then bano balowoozesa abantu nti aba NUP be bali mu kukola olutalo gye bali. Kati nno wano story nentutte direct ku bantu babiri. Ekisooka omusajja oyo gwolaba eyatwalibwa mu State House era ng'ensonga ze zimu. Ekyokubiri omukulu Mathias Mpuuga ennaku zino ndaba engeri gy'alumba ekibiina kya NUP ate ng'agamba wa NUP nakyo kitutusizza okulowooza ensonga eno okuba nti eyinza okuba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agimanyiiko sinakindi okuba nga yeemu ku ebyo byali mu kuba nga ayogerako, kubanga nti bajja genda ku mikolo batuuke ku mikolo eyo baparedinga abantu baabwe babambaze engoye ez'ekibiina kya NUP beekube, then bwe banaabakuba nga bali mu byambalo bya NUP bajja kulowoozesa abantu nti aba NUP be bakola effujjo era be batukubye, oba bakubye Mpuuga oba bakubye Sseggona oba bakubye ani, balowoozesa abantu nti abaana ba NUP bakola nnyo effujjo era be batukubye. So Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekwa okuba okusinziira ku nze message eyo eyinza okuba nga ebadde egenda awo. Era n'agattako ng'agamba thankfully many of those who are engaged to participate in such stands will normally inform us about these shameless plans. Nti era ekyomukisa omulungi bangi ku bano be bawa ddiiru zino era munnaye bavaayo ne bajja mu kyama ne batutegeeza ti munnaye abantu gundi ne gundi babadde batuwa ddiiru bweti ne bweti naye munnaye ffe twagiganye era tetujja gikola. Kakati
n'amaliriza ng'agamba the regime and its tools often forget that here dealing with a generation which can read through all these stands and lies we are awake. Nategeeza nti abasajja bana batufuga olunaku olwaleero ekyomukisa omulungi nti beerabira oba ekyomukisa omubi beerabira nti ebintu byabwe bwe bakozesa strategies ze bakozesa tools ze bakozesa beerabidde nti badiringa n'omulembe generation eno ey'enjawulo ku bo we balowooza era generation eno speed kwerowooleza yanjawulo mukko ku bo wa we balowooleza nti era byonna bye bapulaning okukola abaana bennyini babiraba awatali kubeerako omuntu yenna abagamba. Kati omwana bamuleetera ddiiru n'amanya nalaba ddiiru ya Eric Mwesigwa bimwamukola eyo sijja gikola. Omwana ne bamuleetera ddiiru n'agamba nze njagala nkyukakyuka ekyo sijja kikola. Kakati generation eno Robert Kyagulanyi Ssentamu y'ensonga gy'abadde ayogerako. Red Zone TV Kwoli we bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kkiriza tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates eziddako kubanga tukyaliwo tukyagenda maaso n'okubanga tukusakira amawulire n'okugakuleetera ggwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira era gy'ogenda okusinzira obeere nga ate naffe tugakusanza.